ne bakwata resources z'eggwanga ne bazikwata ne bapangisa emmotoka oba ne bagula emmotoka ne batraining abayaaye ne babakuumira ku kitebe okumala ennaku n'ennaku nga bazze kuwamba muntu in broad daylight. Kati eyo enkola tebangawo bagera ku Amini tugenda mu independence ebiriwo kati bisinga obubi ebyaliwo before independence, ebiriwo kati bisinga ebyaliwo mu 1966, ebiriwo kati bisinga ebyaliwo mu 1955, ebiriwo kati bisinga ebyaliwo mu 1971, ebiriwo kati bisinga ebyaliwo mu 1979, ebiriwo kati bisinga ebyaliwo mu 1980. Ebiriwo kati is a replica kwabo bakabola bakozesa 1986 nga Liberation Front nenga bagezaako okujja okumala ku bannayuganda eddembe n'okubafuga obumbula mu nkola ey'ekikabulu, kuba okuwamba nkola ya kikabulu. Kakati gwe tolinde ekikabulu ekyeru, ekikabulu kye tulimu wano mu Uganda. Kakati fe bannayuganda ababakulembera tuganya okutya kubanga target yeffe. Density tomulaba nga density, tomulaba nga muntu wa bulijjo, mukulembeza yalondebwa abantu abeesimu ab'ekawempe. Naye abamulonda Yesu yakikira Kate Farao. Abantu ba Kate Farao olwaleero tebasobola kuba na mukulembeze waabwe mu kanso ya division kubanga yawambiddwa abantu abalina okubanga bamukubira saluti. Nekyo tekirina kwewuunyisa kubanga twabagamba nti ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe. Ogambye bamwambidde kuwanika bendera, wakebeddeko ku misango gye bamuguddeko? Tewali misango gye bali bagudde ku muntu yenna, era bagenda kera ku makya bagambe nti basanzeeyo obugundi bw'amagye nga buli mu nnyumba ye Chepe nga bwe babusanga ewakireewo nga buli ku ttaka, ye yabusula ku ttaka we bubeera, bano bazze ne babusanga. Okujegewaza bannayuganda, okulowooza nti bannayuganda tebabiraba nga bwe birina kuba era nti mwe bye mwogera bye batwalanga ebituufu. So bingi nette muli kyagenda mu maaso, kati ekyo tulaba kuwamba nette muli kyagenda mu maaso eri ekimpowooze. Bingi ebikyagenda mu maaso nga bigenda mu maaso mu nkola y'okumenya amateeka. Ekiruma mu byonna kwe kuba nti bano abatanyana ngamba abawamba eggwanga, abantu baafa, obwongo bw'abantu obubadde bulagibwa nga mu Luweero mu Triangle nga bubalagibwa nti ebintu babikyusa. Ebintu byonna bye balimba bannayuganda nti balwanirira byakomawo, ate nga si ffekka abali ku luuyi eno ababyogera nti byakomawo, naye nabo mu nnyumba zaabwe babiraba nti byakomawo. Goloza Muzeeyi Magala, mama wa Magala, tata wa Magala teyalaba nti byakomawo? Yabiraba. Olowooza Akena family temanyi nti byakomawo? Akena family temanyi nti byakomawo? Ziggy Wine gwe twazika Bushenyi, golowooza Emitoma, olowooza family temanyi nti byakomawo? So ebiriwo birina munnayuganda tenjagala akimanye nti weebiri kubanga waliwo dissent, waliwo okukaayana, waliwo obutakkiriza okuva mu bangi erimu abo abatono abakyalina omudumu gw'emmundu. Ate nga wonna wambuddwa, tewali isolated nti kati gwe kyolaba kwe kuwamba abantu ab'olubatu be bajja bawamba abamanyiddwa. Naye ensi yawambibwa olwaleero tokyalina civil organization eri functional. Buli emu eri interrupted. Awo wenyini waliwo ensonga eribadde etambula kw'abo abantu abawambibwa nti leero litwagikonako nti waliwo abakulu abayita emabega ne babasuubiza ebinene ne babajja ku mulamwa. Abantu bangi nagamba nti nakyemalira akozesa ebintu bingi, akozesa blackmail. Blackmail okunafuya kusiga enziro. Kati gwe bw'oba wayingira mu kintu because asobola okuzika nakyemalira alina obusobozi, abane ssente, abane state machinery, abane media, abana buli kimu. N'owuwa amugula n'amukyusa, alina obusobozi obukyusa owuwo. Alina obusobozi obujja n'akyusa omuki
owuwo naye kakati mu blackmail bwalemererwa akozesa isolation. Omuntu ono mujja ntya ku bangi mbe nga nze nzekka muyina nsobole okumukwana nga mukwana olw'okuba nti mulaze nti nze nzekka aliwo. Nakyemalira bw'azannya nti akutula waiswa ku Kayongo n'alaga Kayongo nti ate ye oliye option yekka wadde mbi yayina. Era ku bantu abatalina stability mu kulowooza bebo bowulira nga abadde mu struggle, byayogera abitegeera, byatambuza abimanyi, byaliko byebituufu, naye olw'okuba afunye friction n'alootendewalirwa n'agwa mu galibility eya Nakyemalira kuba ye asuula obutego obw'enjawulo, asuula ebiddo. Era bannankyukakyuka togwa mu kiddo kuba tekinkakatako nga public relations bannange bagamba kuba tulaba ebintu bingi, tulina obusobozi bungi, tulina obuvunaanyizibwa bungi, naye neno tufunye akadde tulina okujja ne tuwabula. Tiimu ya National Unity Platform, tiimu y'enkyukakyuka, do not be gullible. Waliwo kali akatukotero gamba nti olina okubabuusa. Nina okubabuusa. Tetuteekawo muwaatwa gutwawulamu oba gusindiikiriza balala. Naawe totendewalirwa. The reason buli muntu lwaki olimu eno struggle, lwaki Akireewo tannakita, lwaki density tannakita, lwaki Olivia Lutaya tannakita, ate Sanya yakita. Kakati abo bali nagamba nti abo ffe kati okuva lwe twayogera na kati omanyi nti babataddeko conviction babalimba ngoloza bye bakanya luli bye bakyabiriko. Kubanga Museveni tayogerangako mazima. Tayinza kubanga yalimba Kategaya, n'alimba Mbabazi, n'alimba Muhwezi, n'alimba Besigye yamujjanjaba, alimbye ne mutabani we. Kakati gwe gwani Sanya mukomera gwatalimbe. Reflect on this. Museveni tasobola kugamba Sanya mazima. Tasobola abakutega mu kiri ekiddo akole ki akweddiza akwonoona okuva ku kyabangi. Wano waliwo omusajja nga bamuyita Agre Aori. Agre Aori mu 2001 ndooza campaign yazikolera mu helicopter. Era nga yali yasoma yali yasoma nani? Yali vice president. Yali yasoma ne Algo. Yali yasoma ne Algo. Nga Agre Aori yasoma ne vice president wa America. Era mu kuwa Agre Aori ebyali bigenda okumuyamba okunoonya akalulu ng'ogyeko General Yoweri Kaguta Museveni, presidential candidate yalina obusobozi obuflyinga mu Uganda yali Agre Aori. Agre Aori ng'alina muganda we vice president wa Kenya. Nga Agre Aori w'amaanyi, Agre Aori ng'ayogera oluzungu kubanga bali bakoze parliament omwali abantu abakyasinza okuba ab'amaanyi omugenzi James Mwanda n'abalala nga Agre Aori is towering figure. Naye General Yoweri Kaguta Museveni olwafuna Agre Aori yamukozesa emyaka egi esatu. Kama Katonda mmwe ekyumula eky'emirembe. Talina gwabadde naye mu nteekateeka neegguka. Genda mu Moshi conference, genda mu ndagaano gy'alina ne Kayiira, genda ne ndagaano gy'alina ne Buganda ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Talina kimu kya kati gwe gwani olina kugambye nti ne bye yasuubiza bano yabalimba. Hatalina kigamba nti yabalimba. Bw'abanga abantu be bagenda ne baliira ente zaabwe nakati bafa nga tebabasasudde naye nga ne ssente ze basasula za gavumenti ze balina okubasasula nga tebateekangawo nteekateeka kwabo abaafiirwa ebyabwe mu kuba nti bano bajja babaddewo emyaka aga. Abajja ne saati enkutufu ku migongo, abajja mu busiripa, kati balina emmundu, balina amaanyi, balina ssente, balina buli kimu. Naye ne bali ababaleeta ku bino bye batutte byonna tebabalabiridde, tebabasasudde. Naye nga waliwo puroguramu esasula kye baabakolera, baakwata omu ku mwana waabo abalwanyi ne bamutwala n'abasabira. N'abasabira. Okubasabira ki? Bafune enneema. Esaala. Kankuwa ekibuuzo kirala. Ono ye Yudaya Kireka yakugambye nti olaba abantu babakwata kati olwo mu kalulu kino bakitya.
okutukwata tekuli kwa kalulu kwokka bagenda kutukwata paka bwe tunamala okuwangula nakyemalira ekyo kyonjagala nkigambe buli munnauganda nti dissent yeeyongera buli lunaku enteekateeka nakyemalira gye yalina ey'okunafuya NUP buli lunaku ekyuka kubanga NUP n'omwagala w'abangi Kyagulanyi ayongera okufuna obuganzi mu bantu olw'ebyo bye balabyeko bye batalabangako nalimu eno puroguramu nenkugamba mbu sente bagema sente tyako ebbaluwa tewadibwaine nagibonako temwagasomye nga mawulire nti bagobeddwa mu bintu oba mwagatidde ate fe tusoma DP block tewalabe suspension data Vincent Mayanja nga nti abo bafunye sente era kati ku DP block wali ne bakusanga nga gwe mukaaku awo wenyini wogenze yeyo ate kati eyo ndese bulesi mbandirwa oyagala yingira eyo kati gwe okumanyi nanti linda oyagala kusima uliriza waiswa twasoma wane ekiwandiiko so yeyo NUP neulaga nti waliwo abafumba ekintu bwe twamala okusoma wane ekiwandiiko wayitawo akabanga mpawo wekaaga ate omukulu n'avaayo n'agamba si ffe tufumba anti bebakunona kati baliku kyokka Kayongo eno ye puroguramu kwe babeera ate balina endala kuno kwe bajadisi eggwanga liri kuno Kayongo toliteka walala era yali alina okuddamu ate ngeri kulaba bagamba abafumba ng'asonga eno mu kintu ate wateri kintu kyafumba ye mwenyini yabadde afumbafumba naye ate ffe twagambe bugambi bannayuganda nti bafumba mu DP block ebbaluwa yafulumya oli bamususpendiza obuwumbi 3 bafuna nagamba nti bafuna obuwumbi 3.5 balirizinga obuwumbi 4 nengamba naye abaatwala nekugamba nti nsaba butuulo nze ndi muguwa ddala okwogera erinnya ly'omuntu nga mbaka palamenti kyogamba nti nze ndi mutamiivu nyomwe ondaba nganze omutamiivu wangamba mu bimu NUP byekola eyina ebisowaano era zine kugamba nti ayagala agende muki nayogerako erinnya bulijjo njogera nekwolo nagaana nekwogambe nyina kati sinze banatinize njakuba nti niwe bugi gwotanwera okobota nti nakuli matama alikwokya bwoba tonwera emboige ate okobota nti akuli bubi mumatama watanwera emboige aye emboige muli mumatama buli bwoyogera ku ngeri kumwokya avaayo otegeere kakati naye bonna abafuna sente bazifuna mu linnya Kyagulanyi mwandi mwagadde mabike mukaaku lubowa mwandi agadde nnyo Kyagulanyi ng'omenye ku basatu anti be bagenze n'ekisawo abalala tebafuna abo abasolomanyi baako abakulembeze of course ye boss ate yagabanira walala kuba yawaayo nti kati leero laba abo tewawulidde mawo tewamuwulidde omanyi gwe toba ku lediyo ndala tewawulidde mawo ffe tuzibaako yagala nti ali London bamukubidde essimu e London nga bamubuuza ku bya munaleeta nti Museveni akozeseza opposition okugulawo constitution nagamba nti aguddewo omulyango ye Mao ali mu kugula edinisa ye Mpuuga ali mu kugula akamooli ye Lumu kwegamba akozeseza bali abaali bazanyanga abo opposition ko Mao temuteeka mu bitu ko Mao yagaye nti oyo Mpuuga atwala eri ebyange nange bijja ebyange bikyali mu kabineti naye kati Mpuuga ekimutawanya olwokuba naye alaba Museveni nga bwe mulaba nti olya kiki yabadde ategeeza wayangani balino ng'obaagaine amagombe gali balya wabeegomba Mao akugamba nti Mpuuga naye alaba Museveni nga Mao bwamulaba awo statement mbasi gitegere bulungi abategeeza ki anti teyewaana nnyo bonna balina master y'omu gwe basaavinga ate toyinza kukiwakanya kuba lwoyo ow'amaanyi eyasooka okusisinkana Mao nga bamuwadde ekya Ministry of Justice and Constitutional Affairs yali Senior Counsel Mathias Mpuuga naye mubyetegereza mubiraba oba temubiraba Mathias Mpuuga yasooka okusisinkana Mao
senior lawyer ng'ali robbed mu parliament. In fact ye munamateeka yekka akyabadde robbed mu parliament n'asisinkana Mao nga minisita ye yekka yali akubye ebyambalo by'obwaloyo ebijjudde okusisinkana minisita wa justice mu byafaayo bya Uganda Mathias Mpuuga yagendera mu kyambalo ye yekka gwe noonya record nga yakafuna ye yekka senior leader ne Attorney General takyambalanga naye Mao akiina ngali n'Empuuga. Kati oli bwakugamba nti oli tantawaanya kuba ffenna tuba wamu toyinza kumuwakanya naye nkugambye gwe Munnayuganda wakati mu biwoobe ng'abantu b'omu Kiteezi bali mu kubawa miliyoni 2 abafiiriddwa abantu n'ebyabwe babadde batadde amaka gaabwe nga n'abantu bakyali wansi bavundiddeyo tebakyalina busobozi bubajjayo babawe miliyoni 2 bakuta obuwumbi 3 n'ekitundu ne babuwa Mukaaku ne babuwa Mabike ne babuwa Luwowa okusobola okuvuma Kyagulanyi Robert Sentamu sente nga bagaba nyingi ez'okuvuma mbitirivu ate budget bawayo ya biliyoni 4 bivumo bya biliyoni 4 bawayo budget y'okusula Kyagulanyi ya biliyoni 4 nagamba tewaliwo kintu kibadde expensive ku Uganda lwakuba bwe tubyogera bimala kati bibatuuka mu matwa ga Waiso yali ayogera kituufu. Naga nti parliament bali mu kugabana ebitantu abibagamba wano munaamwatulira naga Waiso nti boogera ino ate bayiga okutusibako enjaga kimibiri kyatu abafuye muvaako. Can you imagine substance? We are speaking about real issues. Lwaki bwe biddamu ne bibaawo temutunywesa birala ekibawunyisa lwaki batuteekako ezo emboozi zonna kubanga tuli bavumu twogera ebyo byebaali bamanyi nti tugenda kukwekera wansi w'ekitanda. 3.5 billion bino tubyogera wano nabyogera nga tebinaba kufuluma ate ne kugamba nti n'amanya sijja kutawaana naye tukiwa obudde leero tekali it is in public. Sinze Vincent Mayanja mmanyi chairman wa DP blog yo yali chairman wa DP Kampala fe abamanyi Vincent Mayanja y'omu ku abo abali radical munzikiriza nti wa DP era esobola okufuna obuyinza gye bulijja kuba ne DP erina yaabo DP erina abantu baayo abali ku alaali. Ndabye leero omusajja wa bwasudde otawulo ani Nalukole ayi gwe hati nze era bwe nalaba nga Nalukula ng'ayingidde nga netajja kuwangala nabo kubanga erezira kyasigalayo bale kati bajjajja 311 nenteekateeka. Ndabye ekiwandiiko kyansindikidde wano leka abatadde nabatera ku social media nawandika ku Facebook kasa nafuna president nze kasa nafuna Kyagulanyi ebisigadde I don't give a damn. Wasibulira ku social media Mao namusinkana mu lukiiko ne banne neck meeting yali etudde wali wapya nga bakagula sente baba wadde nintunula Mao mu maaso nemugamba munawaliire waliire Mao nanti Waiso these things naba Mao waliire nga Mao mulaba nga mulaba asikondoka amazima nga nti wano omugamba otya mu lusoga waliire Mao waliire masavu nga bwine luzungu luno kati lulala lundi nagamba atya you see I'm going to plant sugar cane for sugar ngenda kuddukanya byatya kakati bya sugar cane so tolinza saagala nnyo okwogera ku Democratic Party kubanga nga bwe nkugambye mulimu abantu ba DP bemanyi nti bw'ogyogerako akaaba kintu kyabwe. Honorable Muddu awulira wane Makerere bw'oyogera ku DP ayinza n'obutazuuka kati ne Vincent Mayanja yagobeba Mukaaku y'omu ku batandikawo Uganda Young Democrats yabadde era yali chairman wa DP mu Kampala mumanyi ng'omuntu era naye amanyi ng'omuntu twalwanagana nabo nnyo kubanga naye si bantu bangu naye kyendishuwa nti ekintu ekikwatagana ne Museveni ayinza obutakwatagana nakyo kuba yalinako n'omukisa n'okutambula ne yali mukwano gwa mukama wange Alhaji
baswale kezaala agende abere omu ku bayambi bwe India ne Qatar naye Vincent Mayanja n'abigaana yandibadde alina omulimu mu gavumenti because is a senior journalist naye takiriziganya na jjajja kakati bano okusooba ne bagenda ne bakutula diiru yali tayinza kubakkiriza naye kakati nabo kati ye mabika aba asobola ye mabika aba asobola nnyo yaba asobola naye kakati basanze nga ekintu kye balina okulwanisa kuba mu Uganda kati bw'oba oyagala okugenda ewa Gen. Yoweri Kaguta Museveni kasita oyogera nti n'oba oyina ga bulimba n'erinnya Kyagulanyi ne livuga emirundi egisukka 5 bakuwa special appointment era mu ofisi ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni kati there is a special appointment on matters about Kyagulanyi ebyo biri ku priority class 1. Okay. Asobola okulemererwa okumanya nti mutabani we ayinza okuleeta olutalo wakati wa Uganda ne America naye kyatayinza butamanya lwe lugambo olukwate ku Wemagere omusajja afuze omukadde bannange. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Waliwo ono bamuyita Hassan Kikompola kya Bobby akubuuziza nti lwaki leader of opposition tawaabira speaker olw'okumulemesa okutuula ku commission ya parliament. Ndoza tetukiwanga birowoozo naye leader of opposition akoze kyonna ekisoboka okumanyisa bannansi nabagamba nti ekyagobesa zaake nali ku eno program ne mbagamba ekyagobesa zaake kwe kuba nti baali bagabanira mu kisenge nga batuuse okuliira mu ddiiro nga bakooye okuvuubiika baba bali awo nga zaake ayingidde kwe kugoba zaake ne basigazaako team player era bamala okugoba zaake assignment gye baddako okukola yali yakwegabanyamu musimbi ogw'akawumbi kamu ne miliyoni 7. Tutegeraganye kakati ne Jowero afaananira ddala zaake takkiriza baliiramu kyobola abatuma lumu ne bamugamba nti toyinza kuleetayo kalulu noono tumugyewo mu mateeka nti tolina nambazi z'opposition naye tulina ez'NRM zijja kukwasiza eno naye yagamba agenda mu kooti batantwale mu kooti ani agenda mu kooti oyo omuwa amagezi w'NRM mu parliament ku byamateeka ani Richard Lumu agenda kuwabirani iwe tawuliriza bintu birijja mu maiso olina emisango ti 7 Nensereko yagamba nti Mpuga agenda kutuwaabira nga amaze okuwangula guno gwe yeewaabira naye ne bamugamba nti naye ate bonna akawaabira kayinza okuleetera okusazaamu gwe weewaabira kati mulungule ekyo lwaki temuwaabira ogambe temukirowooza so njagala sikinyumya nga muko na leader of opposition kitoyogera ne gundi ngambe ekyo ensonga gundi oli Cassandra naye mbadde sikimutunuzangamu naye bw'ogamba nti leader of opposition kiba kirina okwetaaga okubisaako consensus naye wakati mu kuba nti tannawaabirwa ffe katusigale nga tukola ekyo ekituufu ekyokubiri nze ndowooza it is even a constitutional crisis okubanga essiga erimu lina okufunctioninga ate balina n'omusango gwe balina mu kooti nti bwe ba commission teri fully constituted naddala yali commission ya inspector general of government mu musango gwa Saamu Kuteesa Mwesigwa Rukutana ne Saamu Kuteesa Mwesigwa Rukutana ne Nasaasira ndowooza ne Nasaasira yali ogwa Kyogamu ruling yaba court of appeal constitutional court judges yali clear nti a commission that is not fully constituted cannot have the legal basis of handling its matters especially when they are structured in form kati olwaleero mukozesa commission nga the leading personality of checks and balances in multi-party dispensation leader of opposition Joy Lusenyonyi temumutadde mu lukiiko kuba mu discussinga gasiya kanjye tandikira Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, mpaka Zara Liga zizi no kustata! Wild celebration! Mastaba
abasabi bokka enkyanga y'omupiira ya tikitaka Real Madrid ne Barcelona zonna ogenda kuba zifuna butere